tuyozeyoze mwami Kyagulanyi okusinziira mu nsengeka z'ekitongole ekyo batugambye nti bagenza okutunuulira opposition abasinga amaanyi ku ssemazinga wa Africa. Mwami Kyagulanyi nagira mu kifo ekisooka, mbadde ntunuulira ekifo ekyokubiri mulimu Julius Malema mu ggwanga lya South Africa, mu kifo ekyokusatu mulimu Riek Machar ono mu ggwanga lya South Sudan, mulimu mu kifo ekyokuna Nelson Chamisa ono w'eggwanga erya Zimbabwe, mu kifo ekyokutaano mulimu Martin Fayulu ono w'eggwanga erya DRC Congo, mu kifo ekyomukaaga mulimu Joshua Ossi ono munaasi w'eggwanga lya Cameroon, mu kifo ekyomusanvu mulimu Atiku Abubakar ono wa ggwanga lya Nigeria, mu kifo ekyomunaana mulimu munaasi w'eggwanga lya Tanzania amanyikiddwa nga Tundu Lissu. Now bano batugambye nti bagenza okwetegereza amawanga 5 mwana ne batunuulira amawanga ago ggwanga ki erisinga okuba muno wa opposition asinga amaanyi, ng'asinga obuganzi, alina amasannyalaze, ensi yonna ekkiriza nti ddala w'amaanyi, alina influence n'ebirala bingi. Therefore 26 mu mwezi gw'omukaaga ennaku z'omwezi 8 okusinziira ku kitongole ekya African Leadership Institute kitugambye Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu we bukeeredde olwaleero yewa opposition asinga okuba ow'amaanyi ku lukalu olwa ssemazinga wa Africa. I think ndowooza yeetaaga kumukongratulatinga n'okumwebaza n'okumuyozaayoza because bw'otunuulira nga ssemazinga wa Africa oba olukalu lwa Africa lulimu ab'opposition abali mu 1000 tebali mu 100. Nti bw'otunuulira buli ggwanga eriri mu ssemazinga wa Africa lirina ab'opposition ab'opposinga gavumenti eziri mu buyinza. Now bw'olaba nga Mwami Kyagulanyi ajjidde mu kifo ekisooka mu ba opposition bonna bali ku lukalu lwa ssemazinga wa Africa, otandika okukkiriza nti ddala kituufu ateekwa okuba ng'akoze omulimu munene. Yes, neyanzadde nti muyozaayoze omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga yeyameze banne abali ku lubudde oluvuganya gavumenti ku lukalu lwa Africa nga be balina amasannyalaze, nga be basinze okuba nga ate batagaza abali mu buyinza kwegamba nga bataddewo embeera n'abali mu buyinza ne batya aba ne bakankana nti bagenza okulaba mu butuufu mu bakulembeze bonna bagezezzaako okuvuganya abali mu buyinza ng'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze ki ng'abameze oba abanyweddemu akendo. Okusinziira ku mwami ebintu engeri gy'abadde abinnyonnyolamu akatambi kabadde kawanvu mukko n'ensalawo nti tutuukire ku nsonga kubanga singa si kutuukira ku nsonga tubadde tugenda kwetooloola tutuukira ku mwagalwa w'abangi ng'abamu omwakoyedda temwagala na kumanya. So ebintu bwe bityo bwe bitambudde naye nga tumuyozaayoza era agambye nti tumuyozaayoze ate ekyo kyetusinga okukolera ddala okuba nga tumuyozaayoza okuba nga atuuse ku ekyo. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era ffe tubaawo okuba nga tugakutuusaako. Nga tuvuddewo tugendeko ku nsonga za mwana mulenzi Sydney eyattiddwa mu bukambwe era ng'omusajja alabwako kanyama naye nze neewunya omusajja ono oba just wa boodabooda. Omusajja ono ayinza okuba be bakuba abantu peva nga beerimbika mu bwa boodabooda. Mukama yasinga okumanya ekituufu naye ono agambye nti eryanyi limukozesa okuba nga mukuba ababbi b'obukale katugambe bamusasupesinze nti yabadde asisa akabaaga nti lwaki temukozesa amaanyi ago ne mukuba ababakonera amayumba. Bannayuganda beewuunyisa basobola okukuba omuntu gwe bateebereza nti abadde anyakula akasawo ne bamukuba ne bamutta naye nga tebasobola kukuba bantu bajja babamenyera amayumba gaabwe mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka. Ne bajja ne babamenyera amayumba gaabwe mu bumenyi bw'amateeka ne bakaaba bukaabi ne bakaaba ne basaba obuyambi ate ne beegayirira oyo yennyini abamenyedde amayumba. Kati Bannayuganda bali fani. Bannayuganda bali fani era beewuunyisa. Ne mukakkana ku muntu nti mumuteebereza okunyakula akasawo oyo ne mumukuba ne mumutta
nenga waliwo ababye billions and billions of money bajja ne mubakubira bukubizi mu ngalo ababye sente z'abanaku ne bajja ne mubakubira mu ngalo ne musaakaanya n'ate ne mudda ku bannammwe nti abadde anyakula kasawo ne mumukuba paka ne mumumaliriza ne mumutta. Abantu be bamenyedde amayumba gaabwe ku Northern Bypass okwo abasinga obungi tebabamenyerwa kuba nti nno baliwo mu bukyamu. Babamenye because Museveni ayagala ayitaawo nga kyererezi nga tewaliwo kintu kyonna kiyinza kumutiisatiisa side ne side. Kubanga bwe kibanga abo babamenyedde amayumba gaabwe mu bukyamu naye ng'ate abaaliwo awo nga bagenda okuyisaawo oluguudo olwo bonna babaliyirira. Abantu abaali mu kifo ekyo oluguudo we lwayita bonna babaliyirira. Lwaki ate bano ababadde mabbali w'oluguudo tebabaliyiridde? Museveni abo yabasenguddewo obusenguzi nga tayagala kintu kyonna kimutiisatiisa ng'ayita ku Northern Bypass kubanga awo kati waasinga okuyita. Bano abalala babamenya oyinza okwesanga nga bo gye baliyo mu bumenyi bw'amateeka ne ekyamenyesezza abantu baawo ku Northern Bypass awo Museveni tayagalawo kintu kyonna kimutiisatiisa. Lwaki Abannayuganda baalifiiridde ku Wakasawo ne bagaana okufiira kwabo abantu ababajjako ew'okusula ababajjako emirimu gyabwe ababajja mu bumenyi bw'amateeka nga tebabategekedde wantu wakudda ne bababunzabunza nga Bannayuganda bo ne basirika busirise bafuuka kyesirikidde. Tugambe nti Abannayuganda emmundu bagitya nnyo, tugambe nti Abannayuganda bagondera nnyo amateeka n'ate nga basobola okukuba ono gwe bateeberezza okunyakula akasawo munnabyamizannyo mwamulabe bamukubye ne bamutta. Okitegeera ne baleka abantu ababbye ssente obutitimbe n'obutitimbe bisa ssente z'omuwi w'omusolo nga bayinaayina. Sometimes Uganda eri messed up goge mazima. Museveni atufuze nnyo n'afuga obwongo bwaffe n'afuga emibiri gyaffe n'afuga entegeera yaffe. Abannayuganda ne batuuka ne banyiiga kati bava ku bunyiivu bajja obunyiivu kwabwe balina okuteekako obunyiivu ne bakolaga nti balina okuteeka obukambwe bwabwe ate ku be batalina kuteekako bukambwe. Ababba amabaati babakubira mu ngalo ne babaaniriza mu bitiibwa ne bannange n'ekiki ekyatuuka ku ggwanga lyaffe mazima ddala. Uganda yo ge mazima ebibuuzo yeetaago bingi kubanga ekyebuuzibwa Sydney bw'aba yasse akasawo yabadde akyaliwo teyeetooloddeemu nti mugambe nti oba waliwo eyakatadde lwaki temwamugambye n'abawa akasawo ne mumukwata ne mutwala ku poliisi ne musasuza. Amawulire ge tufuna galaga nti ebintu birimu ex-girlfriend era kigambibwa nti ex-girlfriend ono Sydney yamuleka naye omuwala yali akyamwagala. Si gwe mulundi ogusoose abadde ajjanga nga amutega obuntuntu we butyo naye ku mulundi guno musajja wattu teyasobodde kulusumatuka. Ge mawulire gempuliddeko. Ex-girlfriend yandibanga yeyateesezza ne omukyalo oyo eyakubye enduulu either nga babadde bamutambulirako ne bamutega ne bamanya nti wuuyo nga bano abaakubye tomanya nabo balina kye bamanyiiko oba bo abaakubye baaluguddemu lwakuba oli yakubye enduulu. Ebibuuzo bingi naye kigambibwa mulimu ex-girlfriend. Tujja kubanga tugoberera mpola mpola era kyevula abantu abangi abasinga obungi bavuddeyo ne bagamba nti nedda omwana ono yabadde museetinge nga bamuseetinze buseetinze. Kyevula aba ye yagezezaako okwegumya ng'alowooza nti oba oli awo bano abantu banaawuliriza n'aba-explainingira ne bakkiriza naye nga tebaagala kumanya. Ovanga ku muntu akuba nga takuwagapa okwogera. Omusajja oyo oguggo ogunene ogwo yabadde akubira ddala nga tayagala ono abeeko nekyayogera abantu bawulire. So mawulire si malungi era si malungi ddala. Abantu beeyongedde okubanga balaga obutali mumativu bagamba nti abaami bano babakolereko ddala n'abakyala abo ensi etegeere bamanye nti omuntu emubanga mumukutte wakiri muleke mumuwulirizeeko. Abantu bangi nnyo oluusi bagwa mu bizibu bwe bityo nga tokitegeddeko tolina nokyamanyi. Mwana mulenzi yaluguddemu nga talina nakyamanyi ng'alowooza ye muntu mukaka muntu mulamu nti oba bali banaamuwuliriza naye n'okuba omwana w'omunno ogutyo ogwo ogunene bwe gutyo ate nno ye tanakwatibwa. Kigambibwa nti yadduuse akyaliira ku nsiko omukulu ogwo tutegeddeko nti oba Obedi
katuulize endowooza ze. Omusajja gwentaddeawo ayambadde essaati ya yero yasse ku mwana w'abandi oba omuzannyi wa volleyball n'amukuba ekiti ekyamujje mu bulamu bw'ensi eno. Naye wembuuliza musajja gwe olina abaana, kyemmanyi olinamu abaana ab'obulenzi. Lwaki ababoda mwagala nnyo ebintu ebyonoonese? Omusajja ono yakutte ekiti natta omwana w'abandi mbwamulanga gwa kusika kakasawo. Musajja twafiiriddwa omusajja ow'amaanyi, omusajja abadde alina kyagatta ku Uganda, n'otunuulira omusajja omusirusiru. Oyinza okuba nga mu Uganda olina kyakyo ky'otuyamba just kuvuga boda. Omusajja gwenta Fulufiga avuddeyo n'ayongera ku ddoboozi n'agamba bakwate omusajja oyo yabadde mu t-shirt ya yero tibamukwate, yakakanye ku mwana w'abendi n'amukuba emizibu, era nno ye yamukubye n'amukuba ku mutwe. Omwana amaanyi ne gamugwamu. Njagala Uganda Police mukwate ekisajja kyabadde mu uniform mu saati ya yero. Ekisajja ekyo kye kimu ku kyasinze okuba omuvubuka oyo okumutta. Agavubuka ga bodaboda ganyumya ebiboozibozi, olina kunyumiza ekibo otudde ku boda kutwa ne kyogera paka gy'olaga nga kyogera kikulonze ku kkubo. Donny Chris nkwagala nnyo my brother. How are you? Lwaki abantu bavuddeyo kubanga mu butuufu bakoowoola gavumenti ekwate omusajja oyo? Bannange kiri ekiti kyabadde kinene nga tosobola kuba mwana wo munno. Ate era ddala mu butambi kiraga nti yamukubye ku mutwe. Then we yamukubye ndowooza omusaayi ndowooza ne gukka ku bwongaawo n'aluzinga conscious n'abanga takyategeera. Awo abamayinja ne bajja pevers biki ne bamumaliriza. Naye ku bantu 8 sofa abakakwatibwa omusajja ono taliiko. Kyolaba abantu bavuddeyo ne bagamba nti gavumenti ekole buli kimu ekisoboka akwatibwe. Onagamba ki? Ekyono omulenzi yatufuddeko omuzannyi wa rugby. So ne neebuuza obeera otya ng'omanyi ttiimu nnamba ya Arsenal ne line-up yonna nga weegenda ozannya ng'ogimanyi naye nga tomanyi muntu azannyira mu Uganda mw'obeera. Obeera otya ng'omanyi ttiimu ya PSG nti egenda zannya ne Arsenal, ttiimu yonna line-up n'ogikwata egenda okubeera nga ezannya ogimanyi. Ne bwe bakolamu exchange bonna abo be batadde katebe ng'obamanyi naye nga tomanyi Munnayuganda munno. N'otuuka n'okuwagira n'ate tajaali owaasino n'agamba Bannayuganda mwe bali kutuwagira. Naye nga gwe abantu abali mu nsi yo tobamanyi. Omuvubuka wangu n'atuuka okubeera ng'atufaako nga teri amumanyi nti mu butuufu ono tuli ku sita wa ggwanga. Imagine azannyira na ggwanga ddamba. Naye nga teri amumanyi. Naye ng'omanyi sima PSG, omanyi aba Manchester, essaawa zino kati ekitya bava ku mimwa. Simanyi omusambi bw'ati ali Katale, ono ate agenda, ono baamuguze, ono akuliridde emyaka. Naye ng'abammwe temubamanyi. Byebyo muzeeyi byavaayo n'agamba tajja kubeera ng'akkiriza that kind of rubbish in our country. Yali mutuufu. Wogende Canada wane Canada ebyo tebalina bya kisiru bya kusitijisa, simanya Manchester. Balina ttiimu ezaabwe. Tebakkiriza bintu bye bityo. Balina ttiimu ezaabwe ze bawagira. Nesito omulamba n'atuuka otufaako batyo nga titumumanyi. Gutusinze nnyo. Gutusinze. I think tugezeeko okubeera nga tukola research naffe tubeere nga twebeereramu. Twebeererewo. You get. Tweyagalize. Naye awo mule mirembe. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Bannayuganda bafiiriddwa era ndabyeko Abagisu nga bagamba nti bafiiriddwa abadde ng'akiikirira Abagisu bonna era ne bagamba nti bafiiriddwa kubanga omwana ono juzi wano waliwo ddiiru gye ebaddewo nga baagala kumusayininga nga brand ambassador nti abadde brand ambassador wa companies nnyingi wano eno mu ggwanga Uganda era waliwo n'endala ebadde yagala kukola ki omusayini. Nalabye kooki waabwe ng'agamba nti bafiiriddwa kubanga abadde mulalamu nti wano abadde musirifu naye ate nga watuuka wali abadde mulalamu. So ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso era ebibaddewo naye ensonga eya Sydney yo ekyayogeza Bannayuganda. Ne tuvuddeyo mwabitegedde ebya Shiba ne Omega
ebya Cindy ne Omega twabyogeddeko mwabirabye mu mawulire naye nga ffe tubawo kubanga twongerezaako ate waliwo amawulire mwana muwala azze nago waneeno mbu baakoze batya ssente tebiba byaffe ffe tubawo kubanga tugabaleetera tuwulize kikyanyonyola. So Omega yagenze ne ttiimu ye ne bazidrawinga ssente zonna olimba lwa See You Tonight so far ezakavaamu ne withdrawinga everything. Wemaze withdrawinga everything ne balyoka bajja ne bagabanya bulungi nawo right ne batekawo nti kati Cindy agenda funa atanuge ne Omega afuna atanuge, but after withdrawing buli kasenda kabadde kava mulimba lwa See You Tonight. 4 days back Cindy was on an interview. Why don't I use English so that even this Omega people said can understand? 4 days back, Cindy was on an interview. Then she was asked why aren't they seen performing with Omega on the same stage, their collabo or the See You Tonight song. He get her. And then she was like, I got some issues with Omega. She went on to elaborate how Omega became a snake and of course took all the rights of the song. She takes all the awards and things moved like that. And we're like, okay. So Omega also came out at the same interview and she had to explain her side of the story. Of course, her story was not clear to me. I wasn't, it wasn't satisfying to that point. Kakati, Omega yava ina mana ava ina agamba n'okugamba nti Cindy amwetondere. Onfuna, Cindy amwetondere kubanga alibadde ata brand. Omega, which brand do you have? Do you know how many years you've been in this industry when you're singing? You know well. You know for the time you've been in this industry when you're singing. Kakati, whenever you have you abantu natuka obuzito ku Omega because abantu basinga bamanyi Cindy because Cindy has been around for some time in music. Now we know Cindy is a woman of her word. It's very rare for Cindy to come out now. It's rare. So akazitoneka jja mukazito okujja Omega I think nagamba ne timu yakatuve tukolechi tubenga tuwa Cindy percentage over rights ze kuno limba See You Tonight. But my ensonga kibakoze basi ne bagenda ne bajjayo sente zonna the song as of her made ne balyoka basalawo bamuwe rights ze ngoye bakiriziganya tagenda funa 50-50 as they collaborated with the song. Pilop song musonyiwe Omega oba bubbi oli mubbi oba ofuse mubbi kubanga wajja interview wagamba since Cindy Yarao replying to a certain email I didn't understand. It came out nga go enough na 60%, Cindy afune 50%. Guess what? Cindy has not even been getting the 40%. Omega's been taking her 60% and Cindy's 40%. Omega, what are you building for yourself? Let me give you an example of Cindy herself, the person who you are in the case with at this time. Omega, Cindy built a legacy. Cindy has traits and characters. Those traits and characters help us, her fans and not her fans, to defend her in certain circumstances. For example, this very instance of yours. When Cindy came out and explained to us what was happening, you also brought your side of the story. It was very hard to easily say Cindy is on the wrong side because of the legacy she has built for herself. What are you building? You're building theft. You're building lies. Who is going to be wanting to do any other collab with you, baby girl? Why am I even calling you baby girl? Omega. Chichewezi mbira mukwano badde bubbi ngera bubbi ddala checho. So right now the song all the money the song will be producing, it will be 50-50, but the account is empty so far. So that's beginning from raw. The song was released in August last year 2025. The song on YouTube is having over 13 million views. For those people who know YouTube, and this chick stole the money. Cindy gave you her favor, her grace, her spirit. Nagwa kumusanyalaze geno ofunako omanye banga lyo yimbide Omega na wochimanyi banga lyo yimbide Cindy ndikulangira. You couldn't have misused this opportunity. Cut that money you've taken from the YouTube or from any whatever guys are doing soloza. Are you going to buy a building?
Do you think a building is better than your reputation? Do you know how much money your reputation can bring to yourself, to you as a person? Let's wait for another song you're bringing to us, and we swear you're going to go. And I want to know how many songs you've so far done or made successfully after I see you tonight. Oba kubanga wekumide ku NCK TV affe tubawo kubanga tugakutuusaako gonna gatambula era nkugamba kimu nti gwe tuzikalira nywera buli kyetaaga okubanga omanya wano wokka kubanga tugakuwa ensonga za Omega ne Cinderella Sanyu yasa ojja kubanga wabifuna mpola era amawulire ndowooza gatrendinze nnyo naye ndowooza mu bizinesi ebyo bibaamu yadde ng'abantu bavuddeyo ne bagusala nti it is not just a business mbu waliwo ebirala ife byetamanyi naye nga sigala naffe tukomawo.